Available on Google Play Store and the App Store. Byange byali bya si byangu ne kusalero nsera si byangu nange neja bampita Sheikh Kalibota. Buli omu alina kyakoledde eggwanga lino. Kye twali tusaala wano okuva edda nedda Jumana ki na Zuhuri. Mwebale bannange kujjako ne mujjawo ne mutuuka wano. Ennaku zino babatikkira buli mwaka buli Tambaala najja. Eno ye Salam TV. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جذلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omuvubuka .com tugusa olwaleero nga bulijjo from 2 to 3 p.m. lwa Sunday nga tukuleetedde that kind of edutainment egenda okuyamba gwe omuvubuka tulaba okulaba nti obulamu bwo bukyuka mu ngeri emu oba endala. Abavubuka olwaleero tubalaba nga mwesiimisa bano ba celebrities oba abantu ab'enjawulo. Ayinza okuba si celebrity naye ng'olina gwe weesiimisa weewaawo ng'alina byakola byowandiyagadde naawe okukola naye wali weebuuzizzaako kiki ekyo kyayitamu okutuukawo watuuse kubanga abamu tubalaba nga ate mutendewaliziddwa ne mutuuka ku kubanga mumenya amateeka okulaba nti otuukawo ba Douglas watuuse oyo yenna gwoba weetunulirizamu gwe weeyagaliza okulaba nti otuuka watuuse ate noweesanga ng'omenya amateeka ogudde mu busawo bw'abantu omenya ebintu biki ebyo byonna twala tugende. So leero mbaleetedde omu ku oyo omuvubuka gwe tuzze tulaba nga yakulaakulanya okutuuka watuuse era nange yenze omu ku abo abantu abali bamutunulira nga neesiimisa embeera ze n'engeri gy'atambuzaamu ekintu kye. Omukulu Douglas Lwanga. Wanji madamu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alright, yoyo omuvubuka nga we mukunnyonnyodde amanya nze Zulaika Nicole neewamu nga nzize n'omukulu gwe tumanyi okuva edda tumulaba ekintu kino akitwalaganya mu media abantu tumulaba tumwesiimisa omukulu Douglas Lwanga. Assalamu alaikum Nicole. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bulungi oba neetaagamu okutereezebwa? Oli bulungi toweeraliikirira. For starters, you're good to go. Oli bulungi, yes. Salaamu egamba ki? Salaamu terina tabu. Sonyiwa ku interviewinga nga atoze ku interviewing. Webiba webityo. Anti gye mirimu gyo gy'okola kati ndowooza ogira n'oweerabira. Nolowooza tuli ku after 5. I know. Tuli ku Omuvubuka.com. Yes. So nsanyusa okulaba mukulu. Neyanziza nnyo mwebale nnyo Salam TV emirimu gye mukola eri eggwanga eri abasiraamu n'abantu baffe bonna ab'e Uganda. Bigenda bitya? Tugezaako tuli wano tuli mu kuyambako bavubuka kwezuula kwekulaakulanya na kusolvinga ekizibu ekinene nnyo ekyebbula ly'emirimu. Eyo nsonga nkulu nnyo. Yes. Ennaku eziyise tubadde tuva mu graduations. Bamanyo graduating ne bakanyuga ka hati eri waggulu naye ne kakomawo paka wansi ne kakulaga wansi singa mami tewaliiwo singa dadi tewaliiwo pate neggwa n'omubuuza kikikati munnange nga tewali baana bangi b'interactinze nabo abali awo ku campus n'omubuuza wasomye social sciences kitegeeza ki ogenda kukola ki nakugamba nina ekipapula bangi basomye ebipapula ne reality eri ku ground niko simanyi story yo ngeri gye wajjamu ku TV naye oyinza okusanga nti waliwo ka skill ke wali oyina akakuyisaawo not really because ngwaleeta ekipapula kyo n'okitwalira HR nakuwa omulimu. So reality eriwo ssaawa zino eri nti ebipapula bino birungi ofunye senior 4 certificate senior 6 Makerere transcript birungi naye oba tolina skill yonna ekuliko kigenda kubeera kizibu nnyo okufuna emirimu oba okwetonderawo omulimu. Kati omuvubuka aba ajja kukola atya ku nsonga eyo? How would you advise? Kubanga simanyi byewasoma byokola. Story yange nasoma senior 4 senior 6 nenkola mass communication. Abavubuka abangi olwaleero bagamba
tusomye naye zino tubisomedde just bazadde baffe tubibawe naye kyensomye si kyenkola. True. Ate bw'ogenda mu mirimu okusaba omulimu it's like olina okubaayo n'omuntu akumanyi. Bw'aba taliiyo kiba kiwedde ojja kutambula n'akagato kaggwerere sole. Kati omuvubuka atulaba ku Salam TV Omuvubuka.com wandimuwadde bubaka ki oba kiki eyandikoze okutuuka gwe wootuuse wanene na biki byoyiseemu bugumiikiriza ki omuntu bw'alina okuba nabo. Story yange nzize nga ngisharinga nze nasoma paka Makerere University nenkola degree mu mass communication. Kitegeeza nti we nali nina okufulumira campus immediately nalina kutandika ku TV. Naye luckily or unluckily nali maliriza course eyo nga graduatinga nensanga ka job advert ku notice board ye Makerere nga baagala abantu ba cameraman oba wadde omanyi batomanyi ojangu okole internship mu bana abantu ka company kali kakola mbaga mikolo ejo documentary n'ebivulu. So nengendayo nga nina degree yange ntandika okukwata embaga convoy ki mikolo ngera nsangayo bannange be nali nsomye nabo nga baŋŋamba naye kaakati go wa degree okola ki ku komanyi abakwata kamera ku convoy babeera muka pick up oli waggulu wali lwaki okola ebintu ebikuswaza ng'olina ki olina degree ekumenyera ki exactly. So experience eyo yampa skills ezokukwata camera ezokukola graphics ezokukola editing. Katonda I think yali preparing because ebbanga lyayitawo myaka ng'ebiri ne bagulawo TV nengena ne applying ngani cameraman tebambuzaako transcript yange ya Makerere tebansaba banteerawo camera ebintu bino ebiseera bisinga tebabisabira ate ennaku zino tebabisabira tekyabisabirako ddala ekikolwa kyo like talent you have in you. Exactly. Era yateekawo butesi kamera n'angamba gitigeetige ompe ekifaananyi ekirungi n'otandikira dakiika bbiri cu nenjimuwa n'angamba ofunye omulimu sente meka sente ziizi no contract signing tewali papula nze Nicole transcript yange ekyali ye Makerere wagibalekera ebipapula bino empapula zino zitugasa oba tezitugasa omulabya tulaba ku Muvubuka.com kiki ddala kye twetaaga empapula zino tuzeetaaga oba twetaaga skill kiki ekituufu kye twetaaga skill kwa kutandikira awo bw'ofuna omulimu guno netudda ku ki. So wenfuna omulimu guno nga cameraman waliwo omukyala yali akola program yakumakya bamuyita Tina Wamala nga program bagitadde breaker nga terina editor jjukira nze already najja byonna obirina exactly ate sibigidde campus mbigidde wali outside school no way no struggling bibyo no yiga kusoma tekuggwa era wali osoma so netandika okueditinga program eyo nga tugenda mu field ne mukwata nembireta nembi editinga kajjukira nali manyimu ne graphics okola obubadi yes so nenyongeramu artwork graphics kati ekyo kyasanyusa nnyo bossi wange nanyongera program ey'okubiri nanyongera program ey'okusatu awo no sinatuka ku TV nga presenter natandikira ne mabega olaba gwatulaba wegomba ddaga newulira haso zayise my friend bamugumiikiriza so nembeera ne mabega nga nkola video editing graphics and all that stuff ebbanga ddene nnyo paka lumu twali mu staff meeting nga babosi babakyusiza bosi omupya najja n'atubuuza nti njagala mumpe ku birowoozo kampani tugitwala tutyawa mu maaso nga bosi we yeebuuza kuki bagezi ku bantu ku bakozi so buli omu n'ayimuka n'awa opinion ye nange nenyimuka ne mugamba freely because nali mbaddewo for some time nga manyi gaps eziri mu kampani so namala okwogera n'angamba I need you in my office nengamba oba omukulu mukozi eki njogedde bikyamu muli alaba muyisizaamu I know so nenge naye mu office ye n'angamba oli eloquent and you're charismatic when you're speaking n'angamba have you ever thought of being wali olowoozezaako kuba kumpewo ne mugamba abyo si bintu byange sibisobola njagala nnyo graphics bulango animations like ebyo byosobola nga gwe muli olowooza and ate eyo challenge abavubuka nti tutya nnyo okuexploringa new places oyagala ogamba Nicole nze ndi ku TV
kino kyensobola sisukawo ogamba Nicole nti waliwo business eri mu town yakusuubira Gomez saagala kuwulira kumbe ate neesibidde bingi okitegeera so naŋŋamba give it a shot lwali lunaku lwakuna naŋŋamba otandika Monday era kyeŋŋamba nti era still ffe twali lucky because saawa zino teri TV station esobola kuwa chance mbu toyina ene experience mbwe egambe nti Nicole jangu ku Monday otandika okukola so for us we were lucky so najja naŋŋamba ku Monday tandika nenkeera ku Monday nga ntidde n'abantu ngenda bagamba ki bano essaawa emu ng'oyogera obagamba ki munnange ngenda ku camera in front of the camera olunaku olwali lwa Monday essaawa emu ez'akawungeezi show baali bagiyita Record Family from Record TV nenjikola for 1 full hour ng'erimu amasimu phone calls z'abantu yes I'm just talking to people and I had fun n'okinyumirwa naye nga ŋŋamba kandageko gayo ono nti ngenda kikola olunaku ki lumu mbwake munnange naŋŋamba kino kinyumye nnyo okuva na leero eno program egenda kuba ddeire n'owulira otya neŋŋamba kakati ono omusajja nfudde presenter nze ebintu byange nagira birala njagala editing graphics ne camera kati ate anteeka mu bino ebyakubeera mu butaala naye munange I kept on doing it ne sometime I was like let me try nenchigeza paka naŋŋamba interest eri mu ki emugamba interest eri mu music njagala nnyo music naŋŋamba kati eno shot gena gifuula ya music ng'ozannyamu n'ennyimba kati neefuuka music show then nagiwa obudde awo ne tutandika owulira Douglas exactly awo akwegomba n'atandika okulaba nagamba ndowooza omusajja yavudde campus n'afuuka presenter so noziyiseemu ntalo zizo ziwerako ogambye waliko waggulu ku kaconvoy ngaokwata embaga ate kamera byedda si bye bino kyalinga kikamera kinene okiteeka wano olina okujjanga ekiwunga kyo wayise ekimala maidia nebisitandi nga bizita okutta ekikamera stand sajja alina digrii haso ziba za ddala omutamala gava gyali n'afuuka ow'amaanyi just like that my dear naye kiba kirungi Nicole ne tuyiga ebintu bingi mu bulamu bw'ensi eno n'otelimitinga mu direction ki emu kyova olaba wano ku skills clinic tetusomesa skill emu twagala ojja okyuzinga ekintu ky'oyagala ku mutima gwo bwenzija nga nze njagala kufumba ofumbe naye nsobola okuweebwa ne chance okukwatako n'ekirala exactly nze ngamba omuvubuka tulaba olina okuyiga ebintu bingi nnyo ebyenjawulo bw'oba ofunye akakisaako please go ahead and master those other things those other skills nazo zikwate oleme kwesigala ku kintu kimu ate opportunity eri ejje nga tolina kyomanyi kati ono Douglas Lwanga avaayo atya okututumuka ennyo ne tutandika okumuwulira tugamba omusajja atufuukidde etabu ku TV zaffe tavaako gy'okyusa yeye kyogamba yabeeranga ku ssatu omulundi bananga amaanyi g'olina nga tuffe tetukyakusobola so Nicole nze nga bwe nkugambye skill yange yanyamba nnyo skill eri ey'okwediting okukola obulango ya introducing eri abayimbi abayimbi abo balinanga ebivulu nga naye tebalina muntu abakolera bulango obulanga shows ezo so when bajjanga ku Record TV gye nalinga nkolera nga bampa business eyo nga mbukola on a side okola side hustle nokola ate no nokolayo n'akalala client wange yasooka yali Bebe Cool yajja alina ekivulu n'omujamaica so yansanga nina byenkola editing a program eyo gye nkugambye nangambye nowakanga mulungi obulanga obukola obwa ebivulu nemugamba sibugezangako actually naye katukigezeeko nina concept nangamba voice yino nze nkyanjagala kalango kange nengenda eka nenkasulako nenkamuwa so that's how yasooka okuba kyali wange mubaki mu bayimbi then nengenda nga nkozesa ati oyo w'obulanga okusikiriza bano abayimbi abalala balina ebivulu so nagenda okutuuka okukola that music show ng'obedde bano abantu mikwano gyange nga kinyanguyira obbakyaza and all that stuff so okubaleeta ku program tekikumenya n'okubakolera ebyabwe tekikumenya naye akizeeyo ku skill
kyenva njagala nnyo ku amplifying ekigambo skill because amaaso tugassa nnyo ku bintu nti nasoma manyi gundi ajja kunfunira omulimu and all that stuff naye ng'ate skill yo akubire kubo ddene nnyo okusinga ekintu ekirala kyonna kati skill y'obulango introducing eri abayimbi wentuuka okukola program ya music tekimenya kubakyaza so then creating egyo emikwano egiri personal mu bulamu bwo okutuuka kati yes kiki ekyamaanyi kyowasinga okutuuka onogamba kati wano nkutte sita nga sinnakituukako ekigaa nti kati wano ekkubo lino lyentandise we watuufu sirina kusibamu skills clinic yes because nze mbadde ku TV for a very long time myaka giweze I think now 10 years nga ndi ku TV nenrealizing nga bino byonna byetukola birungi byokubeera ku TV n'osanyusa abantu n'oweereza ennyimba n'okyaza abayimbi naye nga nfiiringa mutima gwange nti tekimala abantu oba bawadde essanyu eriri temporary obeera ng'omuwadde panado ate nga omulwadde wa malaria okkakkanyako ku bulumi omuntu oyo agenda kulaba Nicole ku TV asanyukaga Nicole ayambadde bulungi naye omuntu oyo talina mulimu enjala emuluma rent bamubanja and all that stuff Nicole omukoledde kyoyo faaniwo toyina sente muno ogenda zijjayo mu nsawo omugambe ekyemisana kiki so ekyo ekibuuzo nze nga nkyebuuza nti tukoze show zino nina zipapopate nina TV programs yakulabye ku Instagram nina live eri gye yandiyagadde obeeramu naye kati gwe omuwadde ki so saawa zino I feel nti no eno purpose nungi because nina kyengenda omuwa ekigenda okumuyamba obulamu bw'ensi at that real point yes atulaba wandimuwadde bubaka ki ona bino ebintu etulaba ku media bwe bulamu mwe ba celebrities bwe mubeeramu ona daily oba weetegeka kati ngenda mu kamera kati kambalange naye nga nammwe mulina oluusi lubanyiga n'osula n'enjala abasinga okuba abaavu mu nsi muno be ba celebrity Nicole simanyi oba following nnyo stories naye nga waliwo bambi ne presenter munnaffe omu yavaayo juzi mwatiikiriva alina Instagram account nene Facebook n'agamba ali depressed waliwo omwami e South Africa yali top celebrity n'acommittinga suicide neeta oyinza okwebuuza ate oyo yette South Africa yali yakafuna ne-endorsement deal okupromotinga brand ennene so ng'olaba obulamu bwe bulungi naye bwe oyinza okwebuuza kiki munnange obulamu buno obwakubeera mu butaala buli very lonely ofeeringa okufuna emikwano egiri real nti Nicole tosobola kugenda n'omugana Nicole okimanyi nti leero ninamu omutwala agenda kujajinga nja kugamba yi Douglas go wenna abalala bafanzi bano abateekako pressure nyingi asobole okubeera ekyo kye bamwagala abeere abakyala abali mu butaala atabuka n'omwami nafeiringa ogamba nti kangene wagundi atuyambeko ku nsonga zino because era ogenda bisanga ku social media ekizibu ky'ensi eno w'obanga tolina muntu gosobola kusharinga naye kizibu kyamaanyi nnyo mwe muva okwetta okubeera depressed oli neyeesibira mu nnyumba oba n'afuluma nga yeekubye ka makeup naye nga si musanyufu ekintu ekyo kibi nnyo 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 naye bwe businga okuba obuzibu obw'amaanyi mu celebrity life ekiri so lonely nnyo lonely so ate ali eyo ekyatasobola kukkiriza oba kyatasuubira ye amanyi mwamalayo mwatuuka okusinziira ku kyalaba yes kiri very lonely so bw'obanga ekintu ekyo oyagala okiŋŋaŋa otwala live your life live your life woba oli wakulinnya boda girinnye abantu bamanyize nti nze obulamu bwange kyoba njagala epas olumu omusanga we ntinda nayambala kasiripa ke oba nayambala shorts ze kiba beta omuntu kino waba kitandika kiba beta n'okitandikira from the word government nibakimanyira nti bw'oli mulimi wa taxi olinyira boda otambula n'akati ate katonda oba ala aleme ku blessing ate naawe osigalemu eyo standard okitegeera kikole naye waba katonda akulinyisiza eddaala gendako ye eddaala aye towenafuya nnyo gamba ate nze
nze wekuba endobo. Yes, nakyo si kirungi. Okay, Yes. so twogera ku skills. Kino ekirowoozo kikujjira kitya? Ate era lwaki wakitandika? Kigendererwa kyali kyaki? So, nze nakulira mu church Entebbe nga tuyamba abavubuka abali awo mu kitundu kubayigiriza ebintu ebya creative arts, mazina biki baleme kutayaaya nnyo ku kyalo. So we natuka ku campus Entebbe ne Kampala nga ndabawala so nentandika okubeerawa e Kampala. So nenkireka ne ku mutima gwange kyasigalako nga ngamba nina okuyamba abavubuka. Exactly. Kyova nkugamba nti n'emyaka gino gyonna gye mbadde ku TV kibadde ngawo omutima gwange naye nga nfiiringa tekiri ready cause kyetaaga sente nyingi okitandika. Naye simanyi inbox yebeera etya naye inbox yange mu Facebook, Instagram abantu abayogera nange bafans babeera baagala buyambi abamu. Nfunirayo omulimu mpaayo 2 mpaayo 3 naye nga tolina sente zisobola kuyamba buli muntu kubanga nawe weeyiya. So neŋŋamba tufuneyo ekintu ekigenda bagamba omuntu tomuwa kyennyanja oba ogenda muwa emmere ya lunaku lumu naye muyigirize engeri gye bakola ki gye bavuba asobole okifuna na daily. Exactly. So neŋŋamba this is the perfect plan eya skills clinic nti ngenda kuyigiriza okuvuba ogende okole ki weevubire. Ng'okitandikawo kino kyakutwalira ki? Nicole wangi ompise nawo. Kintu kino si kyangu. From registration okuteekawo ekifo okipangisa jjukira woba oyamba abantu kiba kizibu nnyo okubagamba nsooke muleete sente njoke mbayamba oyagala bagagawerako. Yes. So ate nga abantu abaagala nabo okuyamba bagamba asooka otandike tulabe ebintu bwe bitambula tuteekamu ne zitavaayo oba ne kitakola. So findinga nga buli sente erina kuva muki muggwe kibeera very difficult era otuuka sometime ongamba anole lwaki oba si kita kino kitegeera naye nga nze nina kiri ekinsikiriza because ebbanja ly'abantu abaana bano wali wajja nakabira nagamba nze taata wange yafa mama yafa ndi nzekka siina mulimu kati ngenda kukola ki nomubuuza osobola kukola ki mbu anything kitegeeza talina wadde skill emu gyasobola kwatako nti kino nkisobola. Exactly. So netugamba kale tujja kukola abantu babika bimeka 2 abasobola okwesasulira courses zino ne bali abatasobola kukola ki kusasula. So obanga oyagala skill eno ng'olina akasente akasozi okujja ku skills jangu tukusomese then naffe tugende tunoonye bali eri abali less advantage nabo tubaleetewa. Abali less advantage gwaki bakolera? Yes. Kubanga eno non-profit organization. Allah yeeyongera okuwa bannange. Kyokola ky'amaanyi nnyo. Allah yeeyongera okuwa emikisa gyonna obusobozi bonna. Njagala tugende mu kuwumulamuko katono awo wennyini we tugenda otandikira. Bano abavubuka baleeta wano okuyamba bo abajjawa. Abajja mu inbox ze nga bw'atugambye oba atuuke mu bitongole n'abajja n'abaleeta gamba kwate ku mukono. Awo wennyini we tugenda otandikira kuwumulamuko katinenya tukomewo. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني. MTN Kabote Super as you pay Mpola for this smartphone. Make calls, update your WhatsApp status, watch YouTube, and Google anything under the sun with 2 GB worth of data every month for 7 months. Simply make a small deposit of 99k and pay the balance Mpola. You can pay daily, weekly, or even monthly installments while you enjoy your new phone. So what are you doing today? Visit any MTN shop near you and get the MTN Kabote Super easy. Hijja yamuku
mu mpagi enzito n'olwekyo weetaaga ekitongole ekitegeera enkwata y'abalamazi mu kubalambuza n'okubabudaabuda. Firdaus Hajj and Umrah Services Limited tutegeeza abantu mwenna abanaalamaga omwaka guno nti pulogulaamu za hijja ne umrah zaafulumye dda. Mujje ku ofiisi zaffe e Kampala tusangibwa ku ploti namba 4 okuliraana akatale k'e Nakasero, ate embalala tusange ku Masjid Ikra ku Ntale Road. Jjukira nti ffe baakaasangwawo era abasinga okutegeera ensonga za hijja. Okuwandiika abanaakola hijja ne umrah kugenda mu maaso kuba ku nooti 7 nooti 3 89 8 nooti 23 oba nooti 786 9 1 6 oba nooti 7 nooti 5 85 85 99. Innal hamda. Millennium Estate Developers Limited bwe twogera ku ttaka eririko ekyapa tobabuuza maaso. Jangu ogula ettaka mu bwangu nga liriko n'ekyapa ng'ate tutawaanyiziddwa. Balina poloti ez'omulembe ate ku nguudo ze wandyagadde okubeerako. Balina poloti ensangi, emukono n'empigi eno nga ye estate empya. Bapunta ettaka bagoba ku byapa wamu n'okuzimba ate nga babikola mu alaali. Millennium Estate Developers Limited bali ku kibanja namba 29 Old Kampala ku Apollo Kagwa Road. Esimu 0750 Lwenda Lukaga ne 0786 Lwenda Lukaga. Tozunga kutuuka kuuka mu njala abangu baabano. Millennium Estate Developers Limited. Jangu ozimbe ennyumba y'ekirooto kyo. Bwe twogera ku muzira w'obusiraamu wano tuba tutegeeza bwana Nuhu Mbogo ky'abasinga okuva mu 1895 okutuuka kati tujjukira amadda ga bwana Nuhu Mbogo ky'abasinga ag'omulundi ogw'ekikumi gwe yeetaaga okutegeera ebyafaayo by'obusiraamu bwajja butya butambula butya ye butuuseewa. Twegatteko ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ku kasozi Kibuli akalulu n'emizira ku Kibuli Grand Mosque Kampala. Tujjukira amadda ga bwana Nuhu Mbogo ky'abasinga okuva mu buwaŋŋanguse Zanzibar. Ojjukirayo ki ku byonna? Kwambala nkofiira oba kusala bisolo. Ago gaali maanyi ga bwana Nuhu Mbogo ky'abasinga. Jangu oyongere okutegeera ebyafaayo. Tutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya okutuuka mu malya g'ebyemisana. Amadda ga Mbogo guba mukolo ssemakolo. Jangu tujaguze ffenna amadda g'omuzira w'obusiraamu. Emikolo gyonna emirala balina engeri gye bagiyita naye ogwonyo gwo bagukkiriza nti ogwo mutuufu oyo shahidi. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جدلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alatwa ku Salam TV program Omuvubuka.com ya edition yeno tugenda giyita inspiration edition kuba si ya bulijjo so si ya bulijjo twagala tu inspiring abavubuka abali eyo nti ebintu bye twegomba tusobola okuba nga tubitukako. Towerabira tuli ku Go TV channel 392 osobola otufuna ku Star Times tuli ku channel 293 ya ku Facebook Salam TV kwetuli osobola okuba nga otufuna ne ku Twitter @salamtv.com. Olunaku olwaleero ndi n'omwami nze muyita mwami taata muganda waffe buli kimu kagezezako okubanga inspiring abavubuka bangi mu ggwanga lino nga naffe mwotutwalidde kuba singa teyaliye singa bino ebintu tetubiriimu tugenda batufunamu kajjazi naye atunyonyole. Yes, Nicole we yakomye nze wengendo otandikira atunyonyola abaana bano abajjawa like okubakuŋŋaanya n'abanga abaleeta abagalisa ekintu kino koza abavubuka twemanyi ekintu nga tekiriimu ssente tekiriimu kufunirawo my friend oba ogenda kustrugglinga tusanse okulaba Mwami Douglas. Assalamu alaikum. Naye kandi kutoere salamu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. So ombuzizza abaana bano tubajjawa. Abaana bano tutagetinga babika bibiri. Ekisooka be baana abali underprivileged nga talina nnyo obusobozi bwakwetwala ku ssomero abazadde
tebayimiridde bulungi tebayi kugamba bali wansi bali wansi category esooka eyokubiri be baana abasomyeko because essaawa eno tulina abaana 400,000 abafuluma mu university 400,000 abaana ku 400,000 onne emitwalo 15 gyokka gyegifuna emirimu kitegeeza abaana emitwalo 3 bali ku nguudo they are struggling exactly so mulamwa gwaffe okuba kufunira skills ez'enjawulo ze basobola okukola okukola so ekisooka abaana abali underprivileged abali nga mu ghetto mu slums naye aba tebali mu bifo ebyo naye nga tebasobola kweyimirizaawo tukolagana ne ba LCs b'ekitundu ne batwidentifyingira abaana abo tulina ne contacts n'amakanisa oba emizikiti egirina abaana bwe batyo netubaleetawa mu kifo kino kati kategori eri endala bo babeera balina okusasulayo ku akasente bali abeesobola kubanga oyinza okuba wamaze koosi eya kampasi wakoze mascom naye ngaoyagala kuyigayo ebya video editing nogamba kanzije nsasule ka koosi kano hands on kayige neyongereyo maaso koze ebiseera ebisinga betulabye nti kati ate abaana baagala nnyo okukola ebintu ebiri hands oba like batusomesa okutugamba tukole ebintu ebiri hands on koze ojja genda ofuna degree mu mass communication naye nga paperwork biki naye nga bakuteerawo kamera okugiteekako lutalo but you have a degree so abantu abali ate balinga like balina image eno nti abaana abasoma bino ebyemikono ba misomo gyalema era bw'ogamba omwana nti ogenda kukola certificate mu editing ayinza okunyiiga n'agamba naye njagala degree so obatangaza otyo bagamba nti ne bino oyo abeera omulamu atamanyi tubadde tukyogerako awo nemikolo negamba nti ebintu bikyuse nnyo edda ekipapula ekyo kyali kyekimataringa ennyo essaawa eno kikyosobola kyebakubuuza kyosobola okukola osobola okwogera osobola okukwata kamera osobola okutunga osobola okusiba enviiri osobola okukola make-up ngenda kuwa example ya waliwo omuvubuka amuyita Abbas akola ebiteeteeyi ba celebrity bambala Abbas awangudde awards eziri international atunga Abbas is my hobby from Bogo College School. Mumanyi mutegedde. Woba omufollowing ojja kulaba emirimu gye giri gitututte na very international level naye ng'atunga skill ogenda kusanga omwami omulala bamuyita Joram atraininga ba models bangi bafulumye mu ggwanga muno ne bagenda ne bamodelingira brands ez'amaanyi mu US UK n'ebitundu ebirala naye ng'edda wali ng'osobola okugamba omuzadde nti omwana wange ayagala kuba modo ayagala kuba like MC because katugende ku kyaba DJ yes kati essaawa zino ngenda ku example ya mukwano gwange enkola naye DJ Roger ba DJ Masi bakuba mu bifo lesse bisatu buli kifo bamuwamu akakadde kamu oba bukadde bumeka bubiri so multiply that by 3 a week ze milioni 6 multiply that by 4 omwezi mbulirayo omulimu gumu ogwa corporate webakusasula sente ezo era oba teriteguliyo oyinza okugamba omuzaddewo nti banaye njagala kufuuka ddi era ayinza okunyigira kozala abasiba amalaasi bakola ki Omuvubuka.com ku Salam TV bwe tutowe tuli tumugezako kulaba nti abavubuka tukyuse mindset zaffe because we twasomeranga I remember nze nali njagala kubeera pilot naye kati essaawa zino bw'ogamba nti oyagala kuba pilot sincerely ennyonyi mmeka you understand so ebiseera ebisinga oba kiva ne ku muzadde like parents omwana wo nga tomuwa that adventure okulaba nti adiscovering other things n'omuteeka ku pressure oba kiddayo neeri ku bazadde nti foundation ojjukira edda bwe bagambanga bw'oba togenze Makerere oba tosomye kyekituufu paka kati abasinga balina that theory so nedda walingawo courses ze baprioritizinga nga ne bagamba omwana aba tasomye lo bwa dokita taba mwana oba n'omusomesa naye walingawo courses nga ze mulina okuselectingako nze we nagamba maama wange njagala kukola mass communication ne bamugamba eyo koosi be ba DJ babeera baleekaana bayambala pini mu matu basiba enviiri I know naye she is a single mother
n'agamba abaana bano mbakuzizza mu mpisa omwana wange tajja kwonooneka wadde agala koose eyo nampa chance eyo naye mmanyi nti waliyo bangi nnyo be bakakaseeko courses because omuzadde agamba mwana wange alina kuba lawyer eno family kwambala makooti kyovola abaana bano basoma course zino n'amala ogisoma n'afuna ekipapula n'agenda n'afuuka modo najja wano ku Purple Skills Foundation n'asoma ekyalaani nga wava ali mu kooti adda wano. So Douglas, generations nyingi kati gwe nga gwe olina generations sijja gamba nti oli mukulu nnyo olina generations z'olabye ate this generation yo ya mulembe gwa internet bangi abakulabirako abeerawo n'agamba to be like him njagala kubeera ng'oyo naye tekinganyika olwo bwe yakubuuziza n'ogamba it's not an easy journey nti ogenda zuuka ku makya ofuuka ekyo kyoli tulabye tulina dynamics nyingi naddala mu process okufuna mulimu kugunoonya kola biki abaana abo like gwe nga gwe muli oba owulira otya n'ogamba when I sit here benjogera kino abaana bajja kigoberera bwe nkola kino bajja kundaba gwe boddayo muli oba owulira otya bino platforms zino ze tulina Ibra platforms amaanyi akazindala akukokuttoba nange kenina amaanyi buli kyokola buli kyoyogera waliwo ali side eri ali mu kitwala so kitukakatako okozesa zino platforms nze naawe nga tompadde musalaba nze nzekka okuzikozesa obulungi okuyigiriza abantu kyobola nkisanyukira nnyo programs bwe ziti ez'abavubuka sigamba muze ate nze zenkola mbi naye kiba kirungi ne tubalansinga nti omwana womuwa entertainment omukene kufiga naawe akola entertainment funa mu bintu byogenda omugamba ng'omugambye nti oba bebekuli yakoze kino oba fixamaker yakoze kino mwongerekoko ekintu ekigenda omuyamba nti oba lese omanya abavubuka baganye olugambo yakoze kino yaguze engatto Nike ka saving ke kaalinawo konna n'agenda n'agula Nike wadde gundi ono yaguze engatto bbeeyi bwetyo yakoze ebivulu bweti yasuze nga teyeebase yasevinze sente bweziti omuyigirize nti osobola n'okusevinga n'ofuna kyokola kyoyagala ebyo byonna osobola bigattamu mu content bwokola ki olememu wabuwi entertainment oba byakusanyusa naye muwe n'ekyokuyigirizibwako naawe ofuuke ekyokulabirako gwe alina akazinda twagala tuddeko ku saving culture atwaba ku Salam TV program Omuvubuka.com tugezaako okulaba nti abavubuka abali eyo programu eno tugireeta okubeera nti ffenna tufuna ekyokuyigirizibwa ffenna tuyina eŋŋombo egamba nti guno omulembe gwaffe naye guno omulembe tegugenda kubeera gwaffe nga tutuula butuuzi kubeera nga twagala biriko kwegomba bintu biriko njagala tugendeko ku kintu kye bayita saving culture fe abavubuka ekigambo saving kikyagaanidde ddala okutuyingira n'oba ogezezzaako ng'osibye omutima you get a friend nakubira akasimu n'akugamba kino woddukira saving culture eno omwana ali eyo agifunya atandika etya okubanga aginquiring okubanga agiteeka mu bwongo bwe nti alina savinga ekizibu kyensinga okulaba nti abavubuka balivinga beyond their means bw'oyagala kulaba lwakuba Ibra avuga Prado nti kitegeeza nti naawe ogenda kukeera ku makya ovuge Prado olina okusooka newe assessinga ng'omuntu n'omanya obusobozi bwo nfuna sente mmeka kubanga tomanya Ibra byakola ng'oyinza okoza Ibra akola ku salaamu kokka kumba omusajja ayina mobile money outlets 10 ziri eyo asirise oba ayina rentals ze taata yamulekera abatulaba bayinza olowooza bituufu so tolabangawo omusajja n'ogamba Ibra tukola omulimu gwego munnange tomanya muntu byakola eriwa mabega nze nkugamba ndi TV presenter nkola obulangu nkola events nkola ebintu bingi so gwenza okundabanga TV presenter n'ogamba byayina abijje because TV presenter so soka weweeyinge nti ono gwe neeganaganya naye Ibra ono tukola omulimu gwe gumu naye really twenkana we mba temwenkana
goberera nti nina emitwalo 8 kansule mu nyumba ya 15 ninye boda yange y'etaano omwezi ndyeko emitwalo 2-3 nsevingeko kakasente akati ate tuyige okusevinga kirungi naye nze ate njagala nnyo investment kubanga n'okukwata sente oziteeke butesi ku account nakyo si kirungi. Investment funayo akantu kwoteekamu sente zisobole okuzaala sente kasitozi kakyogere mu luzungu ziyina cash flow zibanga oluzi amazzi nga gakulukuta nti ofuna nezigenda wali nezikoma nezisobola okukolaki okutambula naye kati okwata sente n'oziteeka mu warehouse n'oziteeka ku banka ku account obeera otta flow ya sente ziba tezigenda moving saturation. Exactly. So wofuna sente zi-investing mu kintu zisobole okuzaala ate zikomewe eriwa erifwe. Okay. So nze njagala nnyo investment ofuna ekintu kyoziteekamu bogambe nti oba nkoko oba ki business nyingi tosobola kufailing. Omuvubuka tulabe eyo tuli ne mwami Douglas Ranga CEO Purple Skills Clinic noze kya CEO kyekyo team leader okay boss manager okay boss we tuli ku Omuvubuka.com ku Salam TV waliwo yansindikidde ka message na ngamba nti buuze ekibuuzo kino ekya celebrity life abavubuka celebrity life wegenda kutuuka nga like simayi we nakitaminga naye abavubuka bagadde nnyo celebrity life olowooza kiva ku ki tugambe ba celebrities be balaba be babaleetedde obuzibu okwegombagomba n'agamba njagala negomba kino n'atuuka n'okubanga akola n'ebitaliyo because ayagala afaanana oli. Tulina okumanya nti mu nsi muno buli muntu alina omukisa gwe. Ibro oyinza okuba oli ku TV waliwo ekiruubiriro naawe oyinza okuba okola mulimu ki waliwo ekiruubiriro lwaki Katonda yakuteekaawo. Yes. Kirungi okwegomba. Okay. Ffenna twegomba. Yes. Oyita ku dduuka n'ogamba akasuuti ako nkaagadde. Naye olina okuddamu naawe neweddayo newekuba tooki n'ogamba wadde njagala nnyo Kenzo oba njagala nnyo Big Eye naye byayina oba byayiseemu nsobola obiyitamu because ffe tulabulaba ekifaananyi nti celebrities naye tomanyi bintu biri wansi we bya hasolinga okutuuka waggulu awo tomanyi nakimubeezezaawo ayinza n'okugamba yasulako enjala nga n'owakana bingi nnyo abantu abo bye bayitamu naye nga kyembadde ngamba era nti obulamu obwo wadde bulinganga obulamu obulungi nojja kiranga abantu abeegomba abagagga. Yes. Omugagga n'akutuuza n'agamba ate nze neegomba gwasobola gwalinnya boda n'ogenda ku stol k'ekikomando n'okirya n'olowooza nti akuddaalira. So tubeere nnyo bakiyita batya okubeera contented okubanga okuba omugumiikiriza okuba abaganda bakiyita okubeera n'emmizi mu mutima. N'ogamba kana akatini kenninawo kange Mesa Kisemakula yayimba oluyimba baluyita kyalimpa nti Mukama kyalimpa kyengenda nakyo sirikola mululu because wotandika ogamba ate ekya Ibro ekyo kirungi kyenjagala mwe muva emize emirala nogala Ibro lwaki simujjawo nentwala ekintu kyenkokola. Okwegomba okwo kulungi nekutucontrolling ate tumanye nti n'oyo kyafunye ayise mu bingi okutuukawo. Yes, Omuvubuka.com ku Salam TV mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okuba nga I congratulate all graduates IU Females Campus, Kibuli Campus, Mbale Campus, mwena mwebale kubanga musomye. Gye mujja like tebagamba nti gye mujja ekisehaso mu bice emirimu ekyo kyennyini ky'osomye bekinaaba kiganye mujje ku Purple Skills Clinic oyinza okuba wasomye kubeera Dr. Surgery biki naye bw'olabanga toyinza obutayitawo jja ku Purple Skills Clinic osobola okubeera nga ofuna kyokola kikyokwasaganya because ensi eno nga batunyonyodde olina okuba nga oyina bingi because ebiseera ebisinga kati ffe bagenda ne bagamba olina okukola kino olina okukola kino olina okukola kino nga bannaye abasajja nga baagala kunzita
tuli ne mwami Douglas Rwanga wano ku Purple Clinic agezako kubanga tu inspiring abavubuka abali eyo. I know sometimes ebintu bigaana n'obeera ng'otunula n'ogaana naye wajendaga ngalaba talina gy'alaga asikatidde, and we have this tendency nti tetwagala kwogera na mikwano gyaffe, the friends we have, tugende wano kano kino, but we don't have those friends gogaana omugana naye ddaga nakoze project eno naye eganye nsaba ku magezi kuba njakizaako emabega ffe bakulu baffe they had friends be basoma nabo from nursery paka kati naye ddaga nze bombuuza omukwano gwe nasoma naye primary ekinene nnyo manyiiko omu babiri nina bano aba university oba bensanze eno mwe mwakikola mutya okuba nti n'omwana gwe wasoma naye primary nursery paka kati mukya coordinatinga nange sibamanyi aba nursery n'aba primary sibamanyi n'aba secondary by then aba campus batini nnyo bensanga nekyenjize mu bulamu bw'ensi eno nti nga bwe tutambula attracting emikwano emipya yinza okuyamba ate tewetaaga kuba n'abantu bangi nnyo emikwano mingi nnyo oyinza okuba n'abantu ababiri nabeegasa waliwo oba yali Frank Gashumba naye waliwo yagamba nti wokebera mu simu Frank Gashumba okebera mu simu yo ng'olina ekizibu n'ofeiringa okufunamu abantu 5 bw'osobola okukubira n'agamba nti nina ekizibu kya mitwalo 5 muzinsindikire kati nga tobalina oli mu buzibu bw'amaanyi kubanga abantu beera ne phone book ng'erimu abantu 1,000 n'ogamba nze ndi celeb nina emikwano mingi noweewaana n'ofuna following nina following ku Instagram nina following Facebook ku Twitter abantu 600 naye nga wofuna obuzibu teri agenda kuyamba so kiddayo kiri nti tufune n'ofuna abantu 2 3 abeegasa tambula naabo eno project ya skills clinic mikwano gyange gyembadde soogera nnyo nagyo ate gye gizze neji uplifting so kitegeeza nti nga bw'otambula mu bulamu bw'ensi eno attracting emikwano emipya egyegasa giri togyejjaako naye attracting emipya egyegasa akatako kabaddiremu abavubuka bali abatwa ba ku Salam TV bagamba mu luzungu the biggest wealth sente wealth kiki ekyobugagga kisinga bantu si sente so abantu abasobola okudduukirira ng'olina obuzibu basinga so mu kyogwa twaba ku Salam TV abantu boolina sente zisinga yes tweyanzege omuvubuka twaba ku Salam TV emboozi gye tunyumya si kunyumya bunyumya mboozi to pass time but fefe n'abavubuka abaliyo tugeza kubanga tu uplifting obulamu bwaffe ensonga lwaki Salam TV yasalawo neeleeta program ya Omuvubuka.com nga tesosodde mu ddiini tesosodde eki wabula okuba nti twogera nammwe ne mubanga mutuwuliza ne tubanga tubalaba tuli ku Go TV channel 392 osobola okuba nga otufuna ku Start Times channel 293 osobola okuba nga otufuna team leader mu ddakiika ntono nnyo ze bampadde nsaba oyogereko eri abavubuka abali ku Salam TV ne mu ggwanga lyonna kanzijeko ne glasses zino abavubuka batulaba ku Salam TV nga tumaliriza sooka kwebaza Salam TV etukyaliddeko wano ku Purple Skills Clinic kino ekintu kye twatandika si kyange nzeka nedda naye kyammwe abavubuka abali eyo obuzibu bunene nnyo eggwanga lino bwe lirimu ebbula ly'emirimu likyaliwo matches tulina ebizibu ebirala ng'eggwanga naye ebbula ly'emirimu kyekizibu ekyekyasinze okubeera wano mu Uganda wano kye tulina okukwatira awamu so ekisooka gwe ng'omuvubuka weekumeekume wegattegatte laba ki kyoyagala okuyiga mu nsi muno ki kyoyagala okubeera mu nsi muno jangu ofune skill ne oba tozze wano egenda eyo walala mu mikwano gyo community yo ofuneyo ka skill oba okayigira ku saloon awo ekulinaanyi oba ogenze ku workshop y'abamakanika awo ofuneyo akantu k'omanyi ak'emikono awo wokka we tujja okusolving ekizibu kino ekyaki ekyebbula ly'emirimu mu bavubuka
Yes, bwetutyo bwe tuli ku Omuvubuka.com sibadde nzekka mbadde ne host wange nga bw'omulaba mukyala muyiribi wadde kale ebbeeyi y'amafuta yamuyingirira naye kyo tujja kuba tukyogerako. Yes, Douglas yamuyingirira si bwe kiri economy etutwala akaguddeyo naye era however much it is that way tujja kitambuza kkiriza gaana Omuvubuka.com waali ate ne skills yatuuka byonna tetukyalina kyetwekwaza tujja kiggala. Yes, bagraduates mwena IU congratulations mwebale kukituukako. Abatasobodde kimakinga ku graduation list bambi temufaayo, omuzadde munnyonnyole nti twafuna retake just system ya kyankalanamu. Yes, maya bazadde bayinza okutabuka. Yes, tweyanzege tusinkane omulundi oguddako tubadde ku Purple Skills Foundation wano otuwane ebukoto gw'omuzadde ali eyo jangu leeta omwana we asome afune ekyokuyiga mu ggwanga lino kubanga emirimu jabbula naye wano bakuyigiriza n'oba nga weetandikirawo emirimu. Tusinkane omulundi oguddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا سيدركها بما فيها ويبني مجده جبلا فروح الفذ يعليها ليصبح همة تروي عن العليا مغاني. Salam TV. Bwe twogera ku muzira w'obusidamu